Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kumukutu semakutu kwoli ogwa BTN Media Beyond the newsroom werinnya nzedde aliwo okubanga nkutuusaako ensonga zisemasonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala kubeera nga ate nkwebaza n'okutegeeza nti kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala naffe weetuli okubeera nga ate tukuweereza n'okutuusaako ensonga ez'enjawulo zonna nga bwe zisobola okuba nga zitambula. Nzedde musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga Tabs talina bigambo biwoomu eri Mathias Mpuuga Nsamba. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nno bamutadde mukatu kyokka Mariam Wangadia ononno nga yakulira akakiiko ka Uganda Human Rights avuddeyo n'ayambalira General Museveni. Nsonga ki ezo ezimuleetedde okubanga ayambalira mukama we? Nze nno ze nkuleetedde kakati musajja mukulu abakungu okuva mu kitongole ekyensi yonna avuddeyo nakkaatiriza nga bwe batadde Elise George ku mukulu amanyikiddwa nga General Museveni n'ebikolwa ebyefutwa byakola ku bannansi. Omubaka Jimmy Kanaabi oyo mu National Unity Platform okuva eri mu bitundu by'e Kayunga avuddeyo n'agenda maaso n'okubaako ensonga z'ayogera. Biki byayogedde? Kakati no Deputy Speaker Thomas Tayebwa mweraliikirivu nnyo eri abaana ba social media abagenda maaso n'oku-exposinga biki bye bakola. Lwaki? Yandibadde mweraliikirivu nnyo byonna nsobodde obikuŋŋaanya awamu ate era mbikuleetere. Nzedde niyakuweereza nkujjukiza nti tutambula ne bannaffe aba Laika Mobile. Laika Mobile bagamba gwe yeetaaga ogula airtime oba data wa Laika nyiga bunyezi *217*553# weegulire airtime ne data wa Laika ewatali kusumbuyizibwa ku mukotu gwonna kw'oba oli. Ogwa MTN oba Airtel gwe nyiga bunyezi *217*553# otwegatteko mu butongole onyumirwe empeereza esingirayo ddala okuba ey'omutindo ogw'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala. Mu butereevu nzikiriza tutandikire ku nsonga emanyikiddwa obulungi ng'eya Thomas Tayebwa. Wuliriza ebigambo bino. Social media is going to make it very, very hard for you. And people are going to make allegations on you. You are going to carry a lot of burden. I can give myself as an example. When we were on vetting of ministers, the vetting of ministers, according to our rules, is indoor, is closed door. Okay? Yes, it's closed door. But someone comes out and makes wild allegations on you, and you cannot come to clarify to say, no, we did this because the rules say it is closed door. Okay? Even someone, very, very simple, and you find you're boxed in a corner. You carry a burden. Someone said, I hate Banyarwanda. I don't want Banyarwanda. But I mean, if the rules were saying, bring a document, this is not an issue of opinion. It's not an issue of Tayewa's opinion. It's an issue of you presenting what you're required to present. And then my hands would be tied. So you are going to have those kinds of challenges. They are going to come very many. You will carry the burden of the whole house. They will accuse you for things. Sometimes you will keep quiet because you know a lot. If you start talking out, you might end up, going way, way beyond. So I request you, honorable colleagues, be cautious. Be cautious. Seek professional advice. We are going to have a very honest discussion as a leadership with the CPA. A very, very honest discussion with the Public Relations Department. And see how best we can help you MPs. Okusinziira ku musajja mukulu Thomas Tayebwa awo nga bali mu lukuŋŋaana lw'aba
ababaka ba parliament oba olosirika avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ayogera era n'agamba nti y'omu ku abo ba victim ku nsonga zineeno balabye ng'abaana ku social media bagufudde mugano ogenda maaso n'okubeera nga babasibako amatu g'embuzi okubaliisa engo. Deputy Speaker Thomas Tayebwa si musanyufu n'akamu ku mbeera eno egenda maaso n'okubeera nga etambula. Ebyo nno bwe mba mbitaddeawo ku mabbali aba UN bakyagenda maaso n'okubeera nga batabukira General Museveni koteka gavumenti ye Uganda bagamba nti bano engeri gye balinyiriramu eddembe ly'obuntu mwanattu gususse ew'omulamuzi era ebigambo bino byonna njagala nsooka mbikuwe naawe munywanyi obiwulirize. Moving to Uganda, the Secretary General is following closely recent developments in Uganda and notes with concerns reports regarding the detention of political and civic actors in the country, including cases of which the whereabouts of some individuals have yet to be clearly established. He recalls that freedom of expression, including the independence of the media, as well as the rights to liberty and security of person, are enshrined in Uganda's constitution, as well as in international human rights obligations. He encourages all stakeholders to exercise restraint and uphold the rule of law. Wakati mu lutuula aba UN nga bagenda maaso n'okuba nga batunula oboolyawo ku nsonga spokesperson waabwe zagenze maaso n'okuba nga ayogerako, mwenna ze mumanyi obulungi era okusinziira mu bigambo byabwe baagala okubeera nga baddamu okutunula n'okwetegereza ku ngeri ki eddembe ly'obuntu gye ligenda maaso n'okubeera nga likwatibwamu okusiba abantu abo bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti, abantu wababuzibwawo mwanattu ne wabulwa amanye amayitire gaabwe n'ebirala ebiringa bwe bityo nabo babiraba era bagamba basaanye okwongera okubeera nga babitunuuliza eriiso ejjogi ennyo nnyini ddala kwoteeka n'okulaba nga bagenda mu maaso n'okubaako kye bakola. Ebigambo ebyo nno bw'obiwulira jjukira nti nagenze maaso n'okuba nga nkuwa sitoolo olunaku olwajjo okusinziira ku UN spokesperson oba omwogezi wa UN amanyikiddwa nga Antonio Guterres yagenze maaso n'okuba nga ayogera n'agamba nti UN spokesperson is closely oba Antonio Guterres is closely following recent developments in Uganda. He notes with concern reports regarding the detention of political and civic actors, including cases in which the whereabouts of some individuals have not been clearly established. Ebyo byonna byabadde bigambo bye nga byeyogerera ng'ayita ku mukutu ogwa X era eyawandiise badde ofiisi ya spokesperson musajja mukulu amanyikiddwa nga Antonio Guterres. Katulinde tulabe kiki ekinaavaayo oba kinaabaamu omulamwa banywanyi nze naawe. Mariam Wangadi akulira akakiiko akamanyikiddwa nga aka Human Rights aviiriddeyo General Museveni n'amugamba nti mukulu ekyamazima amatuufu we tutuuse eggwanga woolituwala wazibu. Wuliriza. Naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti aze atulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwe ndaba bamemba bazaalonda ku kakiiko kano kino ekifo yakifuulanga ew'okukanyuga abantu abalonzi be bakoowa kaŋŋamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo oba kampe ekyokulabirako oba maybe bulambulirowa ogudde mu kalulu okaabye ennyo abalonzi bankamula ndi mwavulu nkupe sikyalina kakulya ndi mulwadde muyi waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs. Genda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Pulezidenti nkukubira omulanga akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka. Enyingo 4 mu ssemateeka. Chapter 4 of the Constitution is the biggest chapter. It contains the Bill of Rights.
akakiiko kano ke kalina mandate esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe ly'abannayuganda naye abantu b'ozoolonda nti lwakuba oyagala kubawonya abamanerenda loan sharks abaagala oba wambako ebyabwe okubatwala mu kooti nti genda ogira otuulako eri sebo taata Natasha nkwegayiridde akakiiko kano tandika okassaamu ku kitiibwa. Tomorrow I will not be here. Era ekisanja kyange kiggwako omwaka ogujja mu September. Naye nsaba pulezidenti bw'oliba olonda ssentebe ne bamemba b'akakiiko kano akakiiko kawe ku kitiibwa naye n'ojja okanyuga wano abantu abatalina credibility obasuubira kukola ki? Era bino byennyini bye tulaba bino just kulwanyisa bakama baabwe tebalina mugaso gwe baali bongedde ku mirimu gy'akakiiko kano. Omulimu ogwabwe kutuuza meetings obufofofo kutambula mumwe abamawulire ngenzeeko mu ofiisi ya minisita wa justice ani ajja okuntwalako ewa maama Janet Museveni ntuuse ntya ewa CDF bakwate omuntu ono wuuyo kantukeko ewa Genosale wangadi ono bamukwata ddi atwalibwe mu kooti. Bw'obanga ebisaanyizo byokka gwe pulezidenti by'otunuulira okulonda bakomishona ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu kubawonya bwavu kubasobozesa kufuna ARVs ez'omulembe eziriko bwe kibanga kyekyo ekisaanyizo kyokka kyogoberera bino byennyini ebigenda mu maaso tebikwewunyisa naye nandisabye akakiiko akaliddako be very careful, show some respect to the Uganda Human Rights Commission. Mariam Wangadya ayomba era agamba General Museveni nti akakiiko kano kaweemuko ku kitiibwa bw'oba okatunuulira tokatwala nga kyakuttale tokatwala nga kitagasa kubanga okafudde jirikiti buli mbwa efa kw'osuula. Zijjukira Mariam Wangadya ono yagenda maaso n'okubeera ng'atyoboola His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okubanga yali aleese butereevu mwana wattu olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yavaayo n'atwala ensonga ze mu kakiiko ke nadda mu kubeera nga amuleebuusa n'okumuwewula n'agamba ensonga zange kanzijjeyo ate olwali olwo nga yakazijjayo bw'ati mwana ttu kye yakola kyali ekintu kimu kyokka yagenda maaso n'okwerabisa kati essaawa olwaleero ye muntu y'omu akaabirira bannayuganda. Inno tebikomi Wangadya atuuse n'okwoza ku mmunye ng'annyonnyola embeera gy'ayitamu kasookedde ng'alondebwa ku kifo kino nga baatandikirawo okumulima empindi emabega. Naye ekintu kino si kipya kyatandikirawo nga naakayingira ofiisi eno mu September 2021. Enjawulo eriwo nti kaakati ate kisusse. Ono atuuse n'otutegeeza nti ebbaluwa esaasaanyizibwa ku mikutu egy'enjawulo ng'eyoleka nga kalisoliso wa gavumenti bwe yali atandise okunoonyereza ku nsaasaanya y'ensimbi mu kakiiko kano ng'agamba nti nkadde nnyo era mbu singa yali ntuufu yandibadde yakwatibwa dda ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo ebivunaanyizibwa ku kulwanyisa enguzi nti mu bbanga erisoba mu myaka 8 gy'amaze nga mukozi wa gavumenti talina bbala lyonna lya nguzi wadde azaasuubizibwa obutitimbe bw'ensimbi okubaako ne byakola wabula n'ataterebuka mutima yadde. Wangadya ne bannoobo ekituufu kiri nti akaliro mujja kawulira lwa mpaka. Manyi Bobi Wine yabagamba n'abagamba nti mpawo n'omu atali kiwulira mwenna mujja kiwulira. Abali b'enguzi tricks kize bakozesa. Wuliriza Honorable Jimmy Kanabi. Omuntu abeera mu skando y'enguzi ate ne bamupromotinga. So ekyo kireeta obuzibu ennyo oli n'atuuka n'agamba oba enguzi eno woogirya nga tekosezza bakama bange bannungi. Kye nagambye mu kusooka nti enguzi abamu bagyeyambisa nti buli omu amanyi abantu abasinga engeri sisitemu gye zitambula eza gavumenti kizibu nnyo obutamanya nti mwami Sseruga olina sikando. Kati tugeze wano okubukedde teri atamanyi nti Sseruga alina sikando eno n'eno n'eno n'eno.
byonna baba bimanyi database bagimanyi ne dealings zetukola ku masimu zonna government erina access okumanya biki byoyogera ku simu communicating nze nani transaction zonna ezimanyi mu banka mwami Seruga kizibu nnyo omunauganda okuwithdrawing sente ze okugendako miliyoni tugeze 100 obadde ofunangako miliyoni 15 nogendako miliyoni 10 bweddu banka nogenda no withdrawings era basooka nagamba sebo mukama waffe tuulirako mu banka mulimu beagenti ba gavumenti abasooka okumanya nti zino sente zivuddewa naye omukulu omwagala nti sente zayise ku akawunti miliyoni 9 miliyoni meka biliyoni bulijjo babiraba naye obuzibu nti ono abadde anoonya okulinnya ku banne ku bugere yebubadde obudde naga nti kati ono njagala mukuba kamukubise guno omuggo gwe nateekaawo yagutema dda guli awo agutunulako butunuzi naye we tunaabanga tuvudde mu eyo embeera nti omuntu tulwane kulwanyisa nguzi gavumenti erina capacity Honorable Kanabi Jimmy agamba nti gavumenti erina capacity esobola olwanyisa enguzi naye lwakuba they are the first custodians of corruption bo bennyini be basooka ku line y'abali b'enguzi naye olwaleero naze ebigambo nina bitini sooka owulire General Naroyiso wano ku NTV. Monitor nali nagiggalawo dda senga nali omukulembeze nze mutima gwange nali nagiggalawo dda senga nalina obuyinza ekitegeeza yandibadde teriiwo ate ne bwe bateriiwo abantu basigala nga balya nga bakola n'abo babadde bakolayo basobola okugenda ne bafuna emirimu awalala abantu baleme nze eggwanga abantu baagala eggwanga lyabwe tukitegedde monito bayagakaani oba kiki yali agakaani kati omutanzania yagigula Rostam Aziz kakati omutanzania agende akikolera ewaabwe monita byekola wano agenda bikolera Tanzania oba agakaani wabadde wano agenda abikolere mu ggwanga lye gyali ebyo gyababiwandiikira buli lunaku omukulembeze nga complaininga ku mawulire ago nali nagigala kati nze nsaba batulistingire kati nga NTV omuntu akitegeere lwaki bagigadde okuyisaamu abantu amaaso okuyisa mu bantu amaaso abakulembeze okubayisaamu amaaso bw'aba alina ensobi gy'akoze gyogereko mu kifo ky'okugenda nga okwongerako ebintu ebirala by'otomanyi busulwa byakugambye bana lweso byagambye nze kulwa General Naroyiso agamba nti ye ku lulwe singa yali omukulembeze NTV ne Daily Monitor yandibadde yabiggala dda naye abantu bano ekituufu kyo kiri nti baakyawa mazima kubanga gwe tugenda kugenda maaso n'okubanga oyagala amawulire gakolera ebyoyagala bave ku principles zaabwe ne ethics zaabwe ez'amawulire because these people are professional and they know what they are doing even though nti muli gavumenti ate mwe ba regulators ate era muli bannantagambwako oba oliawo muyinza okuba abatuufu naye bavayo batubuulire n'ensobi NTV ze yakola ne Daily Monitor kuba kya bulijjo omuntu bw'aba akoze ensobi bamugamba ensobi oba oliawo ensobi eyo n'agitereeza kati gwe wulira Naroyiso kyayogedde ku Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu waddembe okudda mu ggwanga Uganda waddembe okudda mu Uganda ne bw'oba olina kye wakola nze Naroyiso bwe nga nakye nakola nkomawo ne bankwata n'enkinyonyola n'ennyonnyola nze bwe ndowooza n'ennyonnyola ne ngamba nti banne kino nakyogera olwa kino na kino naye nga jjukira nti Besigye waliwo lwe yeewaana nti yasolokera mu busuuti n'akomawo nga tugenda mu kalulu akalala oba nuuna ajja kudda holiday ejja kuggwako nga dda 231 naye nze ndaba yandikomyewo bw'ogamba bw'oteesa nze bwe nteesa nze kubanga siwulirangako kibakuntumye nti bamunoonya era senga bakuntumye kyaliwo ekirindoza senga gavumenti ya Uganda yawandiikira mutabani wange gyali tumwagala olwa ABCD ate okimanye nti basobola n'okuvunaana omusango nga toliiwo in absentia
ne batwala mu kooti ne bakusomera nti bamuvunaana abcd nti oba emisango 10 naye nagyo sinagiwulira nti yakyanoonyezebwa sinagiwulira. Ne ye yagamba nti yadduka oba mmwe mugamba abantu be bagamba ye yagamba yabatolokako ewaka naye omuntu okutoloka kiba kitegeeza aliwa abamuliko yatoloka awaka then ne mu Uganda n'agenda mu America. Ali mu America abeereyo pozi yeriyo kizibu ki eriyo bugumu oba empewo. Abantu bano mu kweyagalira mu Uganda mwana tuba kudadde naye ate ekinnyumira ebigambo ebimu byogerwa abakulu nga baali babaddewo ne ku mulembe gw'Obote ate era nga ba-experiencingako ne ku mulembe gwa Amini kyokka ate mu mirembe egyo gyennyini bamanyi butya abatwa bwe bagenda maaso n'okukola era bagenda batya abo bennyini bamanyi how the Bacholi treated Ugandans and how ekyo kankireke kankomaawo naye bwe weebuuzaamuko UPC eriruddawa mukadde kano teweezeeyo yadde ababakaaba naake naagirimu nga kye yasikira obusikizi nti kino kisikire abaali ku lubiriizi lwawo Amin bali luddawa bwokera ku makya mu ngeri neebalaata mu Bobi Wine waba alina omusanga akomewo abannyonnyole ng'ani gwe baali bawandiikidde wano eno ng'akwatibwa ani gwe baali basamoninze Lukwago wuuyo bamukwata kivandulo Besigye bamuwamba geri gundi Kenya tunuulira abantu engeri gye babakuttemu Waiso alina musango ki gwe basibye emyaka gigi 2 miramba okujjako bannayuganda okubanga nammwe babasabira essaala nti oba luli kyolwo ne mugabana ku bikolwa bino ebirungi bye mukoledde bannansi. Wuliriza kyayogedde ku Lukwago ali mu ddwaliro Mulago emisango gye bamutaddeko egyo mituufu. Lukwago si yabadde looya wa Dr. Kizabesi kugamba nti yamanya ku lukwe lw'okwagala kumamula ku gavumenti n'asirika. Nze ndowooza nti bw'anaaba atuuse okwewozaako oba okumulumiriza abantu bajja kukitegeera nti yasirika oba teyasirika bamuwaayiriza. Kati tubirekere kooti kyogamba kuba abantu beewuunya omusajja abadde awoza mwaka gwatandika kati lukya lumu nti bazineko amaka ge wuuyo kooti wasirika. Anti okusinza kati bayinza okuba nga waliwo obujulizi obwali bunoonyezebwa bwe bwafunika ne bamukwata. Naye nze kyenjagala okubulya abantu nti abantu bonna bw'obanga olina nalweyiso embanga nina omusango gwenzizizza nze ndowooza okunkwata tekibaamu kalombolombo konna nti bakozesa akalombolombo nti Lieutenant General bamuzaala mukono ate mukadde. Bwe mba nga mbihevinze bubi nga n'ekintu kyenkoze bankwata. Suspect naye talina kukubibwa alina kukwatibwa bulungi. Bamuyisaako embooko galamira ne bamwambaza ne t-shirt ye n'aleemu nti kubuulira bipya nze byempulira bipya balina babiraga nti galamira embooko bamukuba 8 okusooka wayitawo saabiriwulira mukyala we we bamuleeta mu kooti naalongo manyi kyempiseemu bampisaako ffe munnange tubaleka ne mu kudaala ne mwogera byonna bye mwogera muwulidde Nalweyiso kamukinagguke kale oli gwe batulugunya Lukwago naye aseka yaani aseka munnange si mulala ye Nalweyiso wa Lugave kyokka ate Lukwago Wankima abaana b'enda ya Nakalaama temwandibadde mmwe. Kale tutambula ne Laika Mobile bagamba nti gwetaaga ogula airtime oba data star 217 ojjaba otwegaseeko mu butereevu. Nze Deni, bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.